kubanga essaawa eno omuntu gwe nyinza okuba nga nsongako asajjudde embeera eno yonna ye mukulu eyabiteeka ku mpewo n'ayogera n'ebitaaliyo biki omukulu Abanike oli muganda wange ebbanga lyonna tuzenga tukolagana n'olunaku lwasho lwennyini twebongako ng'embeera tennabaawo amawulire ogakola naye nze kyenteesa gakole nga tegali violent nga tegasiga bukyayi nga bakuyita batya kusa Uganda bandu ogere ntya kale nga tegasasamaza like kufuna ekintu nga bwekiri n'okyongeramu n'okikola bulala olw'ensonga at the end of the day kiyinza okukosa oyo gw'oyogerako oba naawe okukosa ng'omuntu kubanga amazima gamala ne gavaayo nti kiwayogedde si kituufu kiba kikosa omulimu gwo naawe oluusi ate kiyinza okuteekawo embeera wakati wo gw'oyo kyogeddeko naawe ate nga si kyekituufu kubanga twetaagagana oli purezenta ndi muyimbi tujja kwesanga mu koona kale omukulu musanze wano mu rehearsal ng'ayisaayisaamu ku biki byagenda okuwa abantu akawungezi ku lunaku olwaleero mumumanyi kubanga wano ku Fiki Media waka abeerawo performances muziraba tutera okwogeramu so si mupya ku mukutu guno nkwaniriza subscribe like comment share nyiga akade teweerabira programs zino zirabe nga zaaka premieringa ate joining omukutu guno bw'ofuuka member ofuna badge unawo commentinga oappearinga ne badge ate osasulayo dola ntono n'obanga osobola okulaba ebyo abalala bye batalaba ogamba otya sene ebigambo mbana bitono mmanyi eva ebikola byensinga okuba nabyo ebingi weewaawo ate kyetuva okulaba kitulaga nti ebigambo olina bingi mbeera nabyo nga nange mbadde mmanyi olina bitono ebigambo mbeera nabyo nga nnyina omuzindaalo guno naye mu mbeera ezange eza bulijjo mmanyi ndi musajja ali Paul kwegamba bwe nkwata omuzindaalo guno ebigambo bibeerawo simanyi nange gye biva bakumanyi naye kyemmanyi kuliko abapya
era kuliko abapya naye ya ba viewers mwenna aba Fake Media banaye balamusizaako nnyo nga bulijjo yenzo omutaka Semdem Blessed Papa erya Blessed Papa lyampeebwa era omulimu guno kuba eno bagiyita Blessed Band kati bwe mbanga nzi director erya Blessed Papa weerigira naye nga yenzo omutaka Semdem wa bulijjo Kawanda bigambo Sabapambanya yaman oli muyimbi naye olinga okuyimba yakuvaamu kakati bandi nekutwala no Johnson era ndi mukuyimba mirimu gyonna gyakuyimba bwe tubeera eno ano singa mbadde nkusanze mu studio eri tufumbirayo nawo era ndi mukufumba wano kati ndi era wano oli mukufumba naye wano oli mukufumba birala ati anti kakati eno Blessed Band kya mirundi ebiri tuyimba copyright music ngonsanze ngolaba kati nyimba la Kedube kuyimbira ku Maddox kuyimbira ku Chameleone kuyimbira ku bayimbi abenjawulo kusinzira waje tugendo savinga kati wali ujonsanga mu bivulu eri eyo ngamba nyimba zange ng'omutaka Semdem ya so kati kya mirundi ebiri ya abadde batakumanyi kuba basinga bakumanyidde ate abadde batakumanyi nti oli muyimbi babuulire oyina ennyimba mmeka era zeziri enyimba ezange kweziri era ku YouTube channel yange waliyo omuzadde olwo naluyimbira abazadde bombi maama ne taata basinga bayimba ku omuli nayimba ku maama omulala nayimba ku taata nenze nayimba ku bombi wewawo mukama akyabampadde nkyabalabako alhamdulillah n'ennyimba oluyimba olulala baluyita tebeesigwa nali njogerera ku bakyali bafe abalina emitima emibi abalina embeera embi y'obutaagaliza mbeera y'emirimu ab'enkwe ne mbayimbako abo tebeesigwa betubeera nabo tebeesigwa maama tebasiima ne bwe bakolera ebirungi zinasigala kola byange nsigera nzera ennyimba zentambulira mu bulira nnyimba za message ya so n'ennyimba oluyimba n'ennyimba yo ku mukwano kayimba bakayita Nadia nako gye kali Nadia yali akusumbuwa ebiseera Nadia nali muwana kongera bono yimba mukwano no just limba lwayi luwana buwanyi muntu nga bwe mfunye omumbe ja so katuyina wa akapya bakayita kankole le kankole siri kuba bigambo bwe baliko abanasirika kankole nze ndi wannaku yange ebigambo tebintiisa ab'ebigambo kobawo obudde n'ensekulemye bobuzibu bwabwe kwogera nakulemesa mbeera ekisooka bo balemwa ate kirala babeera baluuza buli kyokola bakyogerera na buli kyolina mbu tekikusaanira beerabira nti ensi kola kupambanawo okugiwangula kati ziba amatu mu byokola toba wabudde kaboogere genda mu maaso n'ebyokola nze nabakoa nkankole akoona kayimbye recently kafulumye lunaku lwa Mande message y'ennyimba zino nga nkulu nyani akuwandiika enyimba ezo nzijja mu mutwe guno tewali yalampandiikiddeko oluyimba lumu mu bulamu manyi nze njogera mazima saaga nnyo bayimbi bekwekkanako oluyimba nga lulungi n'atayogera kwani yaluwandiika bayani oluyimba mu bulamu buli lumu baluyita Nadia mukulu bamuyitayo MC Michael yandabanga yalaba ndwagala nnyo nangamba oluyimba lunekandukuwa oluyimbe in fact yalumpa buyo enyimba zino nkoze ne baproducer ab'enjawulo oluyimba olw'omuzadde twalukolera mu Dabo P eyali ya mukama wange Mr Spelling mukama muumuze mirembe oluyimba olwa kankole twalukoze ne Nicopan wali eri mu Kazipa Avenue ya oluyimba lwa Nadia era twalukolera mu Dabo P eya mukama wange Mr Spelling nga tannaba kuva mu bulamu bw'ensi eno n'enkola ennyimba endala awo nyingi waliwo olwa Better Than Them era twalukolera mu Dabo P nyinawo oluyimba lwa Zigido twalukola ne JOB Records nyimba nyingi footballer twalukola ne Kuranimax Studios nyimba kirwe sikugambya awo ezimu nange nzirabira olwa tebeesigwa nalukola n'omusajja bamuyita Amiri Records sebisera kati yadda Tanzania mutukule ya ennyimba zino zipromoting abantu bazimanyi enyimba zino sijja kugamba nti mbadde nzipromoting nze nnyo ekiri awo olw'ensonga nti nyine ebinkwasaganya bingi ngaba otasobola kwemalirira bwomu era ne nfunayo management njaniriza olw'ensonga nti kati bino balanze mbyekwasaganyiza Blessed Band nze njekwasaganyiriza kino kiri kati oyinza okwekanga nga music yato wange nyinza obuba nga sisobola ate ye mu promotinga as such nga neetaaga yannyambako naye sofa ekitono kyenkozeeko mbadde mpita mu bivulu gyembeera ku social media kuno
ya n'abantu abamanyi ng'omutaka Ssemudemu naawe tokoze kimala kulaba nga music yo na promoting bwako n'abako watuuka ngezaako okukola ekisoboka ewaawo naye nga bwe nkugambye nti ne mala nfuna management enyambako side eyo ate promoting omutaka Ssemudemu ye nga ye ate management njaniriza nti kuba nti kati management gye nnyina mu ngalo ya Blessed Band ofunyeko bookings ne bakuyita okuyimba nga Ssemudemu omuyimbi televu waliwo bookings zenfuna nga baagala Ssemudemu nze nga ate tebaagala Blessed Band ng'oli ayinza obutasobola buzito kusitula Blessed Band yonna naye n'atwala nze nganza manyidde side eri ey'ennyimba ezanga tamanyidde eno mu live music emikolo okusinga batera kusitula Blessed Band yonna naye ebivulu bino ebya shows bayita omutaka Ssemudemu nenyana nensangayo teams endala nenkola nazo ensangayo abayimbi abalala oluusi olinga yeesobola naga nti ekivulu kyonna Blessed Band egenda kikuba so ku show oyimba zizo ng'omutaka Ssemudemu omuyimbi nga waliwo obwetaavu bweno naga nti atukube mukulake dube atukube mu Chameleon osiga nempisaawo naye nga strictly mba ngenze kuyimba nyimba giba mikolo babukize Blessed Band mujja mwena ne muyimbira zino package era igwanidde mu mukolo ku show eno eya Centenary Radio eyabaddewo jjo ey'ekijjo bimulongooti yabaddewo ku Sande eno 11 eyayise walabise nga tutegeeraganye n'abakobi babivuga mu mboozi yo ogamba nti gwe wabawa ebivuga era okkiriziganya ne the fact that bakusasula kubanga wabibapangisa era ne bakusasula tobanja era okkiriziganya bulungi n'ekyokuba nti wali toli ku program ey'okuyimba ku kivulu ekyo naye watuukawo nga Blessed Papa n'osaba omukisa ogwakuweebwa simanyi kikituufu kiwali ogenda kukola oba wali ogenda kubuuza ku bantu oba wali nga bwe wagamba oba wali ozze kuyimba kyenjagala otangaaze kyekituufu ekyaliwo kyaliwo ekiti abakulu aba Sentinel abo sibangako nabo na appointment yonna ku kivulu kyabwe ekyo kubanga ejjukira eky'omwaka oguwedde bankubira ku lunaku lw'ekivulu lwennyini simanyi ali organizer eyatuuka okubeera disorganized bwatyo ku lunaku lw'ekivulu babuliddwa abayimbi abayimbi baabalina nti baatuuka ku lunaku lwennyini olw'ekivulu nga tebalina band music instrument season bankubira nga baagala ebyuma naye nga ffe ebyuma ebyaffe byonna birina emirimu nalina emirimu ebiri nga nyinako omukolo kwolwo lwennyini ku kivulu eky'omwaka guli era bankubira ne mbagamba tuliiwo ebyuma tebiriiwo tetwakwatagana kwolwo kati bwe ndaba posta y'omwaka guno ku simu y'omukulu omba muyita Abanike ku status ye ndaba posta nzijukira ekyaliwo luli nti bankubira ku last ku lunaku lwennyini mubuuza mugamba ani ali mu nteekateeka z'ekivulu kino naŋŋamba waliwo omutegesa awo naye sibitegeera nnyo ebintu bye yatusabye kutegekera mu linnya lya radio kankuwa ennamba ye enamba n'agiyintirako ku WhatsApp naye muli mutima neŋŋamba olaba teyasobodde kunnoonyako kunkubira lwaki nze mba munoonya kitegeeza saabadde mu birowoozo bye byanteekateeka era saamukubira kakati nenkireka awo era bulijjo siina wadde ekirowoozo ky'omu kivulu kyabwe wadde enteekateeka yonna ne deeti nagyekanga jjo ng'omukulu omwankubidde kubanga saakiriimu omukulu we bamuyita Misa Kijambu promota Kijambu manager wa Lutalo wa The Hairs ankubira olw'omukaaga nali mutukula gye tukola ku Club Queens gye tukola olw'omukaaga naŋŋamba nakunoonyezaako naye ne sikufuna ne mugaa kati kubidde twogere mbadde njagala ku byuma njagala ku machines njagala ku backline ekiki ne mugamba backline weeri kuba tulina ebyuma bya mirundi ebiri olw'Sunday tuba tukola ku Garden Courts natwalayo machines ezikolayo nembawa zino zotusanze nazo wano so ngendawo ne tukkaanya akabeeyi nembitwala nampaako zampaddeko nensigala nga manjayo entono olw'omukaaga ku Sunday kubanga naveemu tukula ku Sunday ku makya nenzijawo nentuka nemulaba netukkaanya nefuna emmotoka nengenda ndeeta ebyuma bwe mbiteekayo nengenda ku Garden Courts nenteekayo ebyayo nenkomawo bakolya sound nemala nenzirayo ku Garden Courts mirimu gyange nga nyina okuvayo essaawa 6 sho zetugimaliriza nzije
Sande ku makya waleko muwadde ebyuma bye ne sound check nga muyisizaamu mulabye nti buli kimu kiri steady nga akuwaddeko olwo deposit kati banja manja yentono bwenkomawo ekiro saa mukaga tumaze show ya Garden Coats najja ne baganda banga bamu aba bless band nga banyambeko kutegula machine singa shebe wedde nentuula ku mixer yange mabega nga sina nteekateeka yonna kuba saali ku poster yaabwe aha segera ndi byange eri mabega kati mba ndi ku mixer yange wali ntudde byange n'abayimbi aba bwe twebongako ebyaffe vibes affe ozimanyi waliwo omukulu omukuba MC Robike yali MC n'omulala abo baani sijjukira n'ava Kasengeji ndowooza sijjukira nze gwe nsinga okulicogonizing ennyo Robike kati Robike nga bw'onalaba omuntu ng'omumanyi nanjogerako kitali kibi anjogeddeko nga bless papa omutaka SMD muwali agenda kutuwaamu kati ebyaffe abayimbi noba tuli ku program naye nolabikako eri abantu oba ne bakusaba obaweemu toswagana kubanga affe abayimbi bali be bakama baffe kati ye nga bwe yansaba ogenda ku stage abakubi baali already gye bali abada hairs ng'omuntu ayimba live music nembagamba munkwatire boy eyo ki mu mulumi oludongo ffe tugiyita boy kubanga yebbi mu luzungu kati ffe tugifuula mu lulimi oludongo tugiyita boy kubanga oluusi eyinza okuwulikika obubi eri kati mbagamba munkwatire boy nga njagala njamingemu Jesu oluyimba lumu nga bwe bampise ku stage abakubi Robi akuyise akuwadde mic sinakwata mic wabula njogeddeko nkole ki okyali eri backstage kati mbagambira wansi mbaga nti munkwatire boy ne beetunuulira omu kyava ayisamu eddoboozi n'agamba ayimbe CD yali ku gita sisobola kubanenya kubanga ng'omuntu gwe mutakolangako naye ekibi naye ate nze nsubira nga baali olaba nti ndi musical ndi mu live music yoni era omuntu waliwo ffe codes omuntu zasobola okukuba n'otegera nti ono ali mu system ntasobola kubuulira kijayimbamu ng'omulala alina ku mixer ali mu system no buusabuusa kyakola so mbagamba munkwatire boy bagana okukuba kubbo walina ko gwomanyi bo baali bakumanyi abakubi abo sisuubira nti nalinako gwe mmanyi kuba sibasinkanangako kakati Robika alemera kaŋŋamba jango oyimbe CD nenkiraba nga kirala muganda wange nze omuntu gwe kakugamba bugambi nga tanayogera n'abakubi bali olwomaze okubuulira abakubi bakoze eki baganye bagamba nyimbe CD osegeera neŋŋana neŋŋamba eri gy'otali ku programu yaabwe bategese byabwe mutima manyi na byakukubira mu mutima neŋŋamba amazima sisobola kuba muntu nga ndi mu live music of all abantu bazzenga bandaba bakimanyi nnyina band ndi director wa band ate n'ebivuga bino machine zino bazimanyi zange ze zaali ku stage abakubi bo baali bakimanyi nti gwe wabawadde machine kye simanyi nze kuba saayiwo okwennyonnyolako nti nze nabawadde ebiga era nakibagamba awo oba nakyogera mu ngeri mbi nga kyekyabanyiza aizulu naye nga Robike bwampita mugamba wansi nga nkyali wansi nti sigenda kuyimba sobola kuyimba CD bwe baba baganye okunkubira tukikole ki aŋŋamba kale jangu obuuze bubuuza ku bantu wamugamba kati bwampita mbuuze bubuuza ku bantu neŋŋenda mbabuuzeeko era bwe nakwata omuzindaalo ne mbalamusaako oba ka vidiyo wakalaba wadde ye yabyogera ku mpewo yabyogera bulala era namala kuleeta ka vidiyo waliwo faani yakampeereza kusinzira ye ku bya yabagamba ku rediyo nga nnyonoona yibo beerungi yabeetekewo ekifaananyi ekirungi faani yannumirirwa naawe ani agamba njala tutegeeraawo oluvannyuma ekitegeeza wagenda ku stage emirundi ebiri nalinnya ku stage omulundi gumu Robike bwampita nyimbe microphone yagikuwa luli ng'akwanjula tontegedde bulungi ampita nyimba nyanjula bwampita nyimbe ngamba abakubi nti munkwatire boy nga manyi bagenda kuba bagaana nga sinnava wansi nziramu ngamba Robike nti sigenda kuyimba lwansonga bagamba nyimbe CD sisobola kuyimba CD nga waliwo live ekyo Robike bwakiwulira nga ngamba kale genda kwogera n'abakubi katya ngamba kale jangu obabuuzeeko abantu yakwegambira ku muzindaalo era nga nninnya amadaala nga ngenda nkwata omuzindaalo nga ndamusa ku bantu era abantu nabagamba mu bigambo byali bitono nnyo neyanjula nti yenze omutaka SMD bless papa
nembaga abane bantu bange ndi director wa bandi Mulamba sisobola kuyimba CD nga bakulu bano ebangamba ngate mumanyi ndi wa bandi ebbanga lyonna nengamba naye baganya okunkubira ekitali kibi kambabuuze konkolechi kati mpazi nga bw'omanyira omuntu oyinza okugoyinga somewhere olw'embeera eriwo obusungu bukwata ng'omuntu yana bagana nembaga mwana muganya okunkubira naye kinneewunyisa nti ne mashini ze mugaana okunkubirirako zange kati ekyo maybe kyekyayitako ne kibanyiza ne kibatondowaza abakulu ne bagamba nga bwe nasiiwusa empisa simanyi nayo nasiiwusa empisa mu maaso g'abakama baabwe mukulu yayogera ebigambo byali bingi so kati mu mbeera eyo eyadda ku mpewo omukulu Abanike mu programu yeeyo nayogera byeyaweereza byeyayogera era abakulu bankubirako abamu ne bagamba owaayo omusajja ebigambo ng'ayogera birala ku mpewo nembagamba munnange nno bannamawulire tosobola kubanenya tosobola kumugaana kwogera kyayogera olw'ensonga essaawa eyo alina omuzindaalo kati raba faani omu nampereza ka vidiyo era nengateeka ku status nekongera okakasa abantu embeera entuufu eyaliwo abataaliyo mu kivulu era ne bagamba era tutegedde embeera nankolokota n'ayogera byeyayogera era bamu ne bampa amagezi ne bagamba tomuddiza kigambo nakimu bakwanukula ku mbeera yonna kubanga ojja kulabikanga ddala ekituufu byayogera nti kyekiki okakasa byayogera byaliwo bituufu naye yayogera bingi naye sobola munyiigira muganda wange oyo kubanga bannamawulire eva abamu bo bwe batyo bamanyi okuvaako ne boogera ebitali bituufu bakola mulimu gwabwe bo babelieving omanyi bannamawulire abamu bagamba mbu there is no good news like bad news yamanyi bwana akwogerako ekibi ate amawulire we gajja okukola ki oba bwana akwogerako obukyama amawulire we gajja okutunda amangu we gajja okukwata kubanga programu yeyo yonna yonna mbu yamala obudde bwonna ng'ali kunze azifunze nali topic ya wanze nayo content wo show yonna so sola munenya kubanga badde kyali wange ebbanga lyonna era waliwo abambuuza ne bagamba naye mubaddenkako n'obutakkaanya mugasa badde na butakkaanya na mbeera yonna embeera yatandika ku olwo ate siminako nze embeera mbi kubanga abadde kyali wange musindikira abagala obulango bw'ebivvulu abampe shows ne bagamba tulangidde luddawo ne bagamba mukolagane n'oyo abakolera akalango bano bamaduuka abatunda electronics biki twagala tukolera akalango ne bagamba mukolagane n'oyo omuntu oba omwagaliza kuba naye talina mbeera mbi gy'oli ye yakola n'akalanga ka blessed band akaffe era ketupuleyinga wonna so siminako buzibu bwabanga yakusobola kugoyinga bwatyo eyo nayo ndowoozayo kubanza obudde bwonna yatuuka n'okugamba nti siina nnyimba zange ng'ate nnyimba ezange mbadde nga nzikola ne wenkolawo olupya ndumuweereza mu inbox ne mugamba muganda wange tuweereza abakyali bange bapresenta ab'enjawulo atazimanyi anti wulira ye yatuuka ne ku extent egamba yagamba nzira mu nnyimba zange amini z'abayimbi balala bwe mba njagala okuyimba okweyita omuyimbi nkole ennyimba ezange ennyimba eziwera ze nakamuweereza ku mu inbox ye nga zikomentingako bwe mba mulimu ekibulamu ne neetereeza olutuufu n'aluwaana nti lwero kati we namanyira nti muganda wange avaako nga bulijjo bwe mbiwulira nti alippira celebrity n'aboogerako bye boogerako oba programu yeekwate oba akola atya waliwo n'omuntu omusijja mwogera kubanga tabadde mu interview eno yaŋŋamba naŋŋamba muganda wange toyogera kigambo kyakyo n'oyo bw'atyo nze yansabako ssente tukole bwe tuti ndowooza bwe kitaagoyinga nga bwe yakyagala nankolokota ne muŋŋamba munnange oba bw'atyo kale naŋŋamba gwe nno kaakati nno akugenze kitono nze yambeerako ebiki neŋŋamba muganda wange bulijjo bw'atyo nga mbadde simanyi mu mbeera ezo naye Abanike nga bwe yaŋŋamba neetereeze naye yeetereeze kubanga mu inbox wano nakafuna abantu abawera nga bamuwaako obujulizi omu yatuuse ne ku extent naŋŋamba muganda wange oyo bw'aba akumanyira ng'akulameddeko jangu ngamba nze kubanga nze nali ngenda namugobya ku radio ne bamusalako ko omusaala simanyi kumala bbanga ki ne bimala ne yeetereeza ndowooza ebyo byonna sinze mbadde nga simbeera sigimumanyiiko so bw'aba nga bwaŋŋamba neetereeza naye yeetereeze kubanze ku olwo sina bwe nali nsibuuka mpisa just nali protectinga mulimu gwange nalinnya lyange ye Abanike akugamba nti weetereeza otya kubanga ekituufu kigamba nti kiri nti agamba wasiwuuka empisa empisa awo nazisiwuuka luddawa okugamba abantu yayagala weetereeze wagwe wategedde era ekibuuzo ojja kibuuza ye singa onoofuna omukisa okumutuukirira agamba neetereezeewa kubanga nze semudde mumanye ebbanga lyonna sigoyingangako violent ayagala weetonde namukolaki neetonde namukolaki asiye ndowooza weetondere oba management ya lutalo oba ne MC akuwa akazindaalo oba ne Centenary Radio abawuliriza ba Centenary Radio ne management ya Centenary Radio sisuubira nti nagwe nayogera naye direct nti ono nayogera nabo nga tiimu naye bagambye bamuganya okunkubira
izello kambuze ku bantu nkole ki ngende ebigambo byange nsolo repeating nga ne mu ka video mu ibiri nabagamba mba muganye okunkubira izello naye ekinnuma nti ebivuga bimugana okunkubirira ku byani byange bye bigambo byonnayogere bubanga bye byava oba tewabalangira si omuntu yenna muganda ngo osobola okunyiiga naye ate gwoba onyiiga kyovola nti ensobi ogikiriza nti wagikola weewaawo era bwe navaayo ng'omuntu anyiiga nakka wansi ku byuma ku mixer nali manja yakabalansi ne mutinga buli kivuga naye mbaga maani kati muyite Mr. Kijambo asooka mpe balansi wange nga mpulira obulumi nange ku mutima bo nga bagamba mu bigambo byabwe ebitintini binawuliddeko nti already wali musasule kakati wulira singa nali musasule lwaki nali nzijayo ebivuga era nabagamba buuza osanga wabijjayo lwa busungu buli nti tebakubidde wulira bwe nvaayo ku siteegi nzika wansi mbagamba mwenoonye Mr. Kijambo osegeera munoonye Mr. Kijambo ampe balansi wange mulyoke mu proceeding ne show Deuso owa Ketto yampoya weya onanga asemudemu nange nkyabanja obo banjayo leka shetambule era nateekayo ebivuga kuba aliwo we kyali wangaawo nawandagala wada hairs yayiko era mu ka video jamulabaawo na ka video wano ku simu nsobola omukulaga nga mpoya weya ngamba nedda muganda wange ne mukulu lwali yaddala osomanyi muyimbi wafu wano ne bakyali wangaawo ababounce ababawo ne bangamba nedda semule mukakkana embeera ebangawo naawe oyo tebalina kiba kujjako gwe tukumanyi ekyo wabijjaako n'obizaayo nembizaako ne bakubira mukabya yali addako n'omukulu lutalo n'alyokajja era Mr. Kijambo namunoonya luvannyuma nga shewedde mukubidde nangamba jangu baka stage ng'ali mu kusasula Ketto balance waayo nange weyampera balance wange ngoloshe etambula lutalo yali ne ku stage so kati awo omuntu kwasinzira ogamba nti nasiiwuuka empisa nga siina gwe navuma siina gwe nakuba luyi siina gwe nakwatagana naye matayi kubanza omayisirwana emyaka 3 ginnyina sigenda nga kompingu tebankwata nga kojjeke tebanzijisanga mu ngatto nga ate omulimu guno gwendimu ogumanyi gwe gusingamu embeera eyo kiba kizibu nnyo okwewala embeera eyo ebbanga eri okuba sikyewaaniramu kuba abasajja bumanyi esawa yonna naye bwe mbanga nesobodde okwekuuma bwe nti ebbanga eri lyonna fake media nga sigoyinga violent bwenti olowooza ki nze nga nze omuntu nfuba okwekuuma okuva mu mbeera ezo kyobola ebivulo ebisinga bwe ndaba wali obuvuyo nzira eri tondabangako mu mbeera zakulwanagana era nze ne bakyali bange bamanyi kababeere bano benkola nabo bammanyi era nabagamba nti bw'otankula olutalo sikumanyi obudde obwo nkulaba bakututte eri nezijja n'ensootinga naye bw'oba gwe olwetankuulidde tondabayo nga ndinnyeewo ekigere mbiraba luvannyuma era teffe tetukola ntalo tetuyomba tetukolaki mbadde ngenda okubuuza nti kino kyotandise onoomalako nakyo sina kyentandise bo benyini okujja kwe baba banze mbadde sikumanyidde mu ntalo kakati zino entalo ofaaki n'ensi waliwo enjogera oba eŋŋombo y'omukulu omu principal nti eyatikkiddwa nti ebitalina makulu oba bwe yakyogera ebitalina makulu so kati nzize songa nali nzitutte bwento nga sizirabamu nnyo makulu kujjako enkeera abantu okunkubira essimu nti nga ku radio bakuliko lwansonga nga ndina mu mirimu gyange emirala kwe kutandika okubifollowingako ndabe bannamawulire bangi bankubidde amasimu nga naye bonoonyezaako nnyongera okutangaaza bangi ne mbanyonnyola kyekiriwo naye nga ndowooza nsonga yali ntono nnyo kiwedde sina gwe nnwanye naye anti era bebakifuula ekinono olw'ensonga kyabakosa bo bagakyabakosa abawuliriza wabayisaamu amaaso lutalo wamuyisaamu amaaso ne MC yakuwa mike wamuyisaamu amaaso kakati amazima omanyi nze nakuzibwa muganda wange ndi musajja w'eggomba neddira mutima ebukandulaawo wensibuka omukyala mugera yatukuza bulungi awali ensobi ddala ng'ogikoze twetondanga ddala ng'ogikoze naye ate saagala nnyo kwekkiriranya nga siri mukyamu muganda wange ate onfukamize wansi ekyamazima nze omumanyi nze wengoyinze lwongo nzikiriza ensobi yange segera nsobola okuba nga nawulikika ng'omukambwe nze kyensobola nyinza okuba nayogeza bukambwe ensobi nsobola ogikkiriza nti omuntu eyali tamanyi mu mbeera ezo ez'obukambwe n'agamba semudeemu osegera eyo ensobi njetonda kubanga abanywanyi bali be nali njogera nabo abadda hairs
bayinza okuba bayite bamanyi wate bamanyi na tempa zange nenjogera n'obukambwe gye bali ensobi njikiriza era bakyali bange nawunzika nva ku stage mbagamba sibalinaako obuzibu wadde n'akamu ebyo bibaawo after all tugenda kwesanga enkya nze ndi wandongo bajja kunsangayo era nga bagenda kukubira ku mashini zange zino era emirimu gitambule oba oli awo abaali tebamumanyi ku olwo kati ku olwo bantegeera nange era nja kubasanga enkya batwongere okutegeeragana ate era emirimu gitambule tewali gwenda kutwakwatagana naye tayi tewali gwe twayomba naye baagaana nayogera naye obubi baganda bange wada hairs amazima ga Katonda mu ggulu nsaba ansonyiwe size embeera zange naye nga bumanyi omuntu nti anyiiga so ovuddeko naawe obwongo bwali bukyadde olw'embeera eyo so tosobola kuŋŋamba director band nyimbe CD baagaana okukubira kubanga ekituufu kiri nti tewali ku program osangayo ekijambu yali ayina byabagamba okukuba kati ekyo tukitegeeza oli yakuwa just gundi opportunity oyiseewo ebibyo olange ne breast band bakuwa emirimu na biki kitali kibi wadde n'akamogo mu kiseera nagweyanza naye ensonga lwaki gwogamba nti yeye yakugamba nti jangu obuuze bubuuza kuki ku bantu so ngweyanza robike ate bwoya wange kyali wange kubanga tuze nga tuwengana opportunities ankubira kasimu naddanga gunkwatako muganda wange waliwo wanini abagala bandi nti bawe simu twogere bana amaliriza nabo wano oyita nti nedda kati we bwase Luganda bwera mweyanza ebbanga lyonna kuba bandi yafe bagikirizamu so naye we nayogeza obukambwe we nayogeza obusungu bafani bange bafani ba bless band bafani bo mutaka semude mutumanye ebbanga lyonna sibwe twetwesa sokolindeko tumalize kino mbadde nkubuuza nti baagaana okukubira wali tosobola kukolayo kukanjawulo n'ogamba fine wadde bamanyidde mu band era nga bwogambira wabagamba nti you blessed papa era bakumanyi wali tosobola kukolayo kukanjawulo n'ogamba ku luno kankubeko ku CD bategeere nti ate ekibuuzo ekyo kimbuuziza bulungi nakola ku mirimu mingi nali DJ nali MC comedian segeera kati nali nsobola ogenda ku stage n'obivaamu ebyo nembivaamu nenconcentrating eno ku live music nda mu music wange nga semudemu kati bwe mba nabiwumuza nembiteeka wansi ku show kwaliko ba DJ aba radio ne ba DJ abaketo kwaliko ba MC baako nandikoze guliwo obudde obwo kale abantu okuwunika organizinga njagala essaawa eno concentrating abantu bwe bamanyidde ng'omuyimbi bwe ba opportunity y'okuyimba yali egaanye nali sisobola kunyigiriza kukola kirala ate mu byo kyesisobola kakati music baali bamuyina Fiki Media kankubulira ekigambo kino computer gwa basaba ennyimba ne nga ngenza okuyimba era ng'omuyimbi otambula ne flash yo anti kakati kyenkugamba kino kyenkugamba nali njagala okoleyo ak'enjawulo oyimbekoko ku CD Fiki Media bw'olitegeka ekivulu n'ompita nnyimbe nensangawo mashini zizino eza live band akiya mungu nja kuyimba live era omuntu bwampa omulimu kugenda nga semudemu nga sigenze na bandi yange osegeera mubuuza waliyo live music tugenda kuba live oba tugenda kuba CD awo nzija ne flash yange nenfuna agenda okunyambako eri oteekayo omuziki nanditya microphone nga nenkuba CD nenvaayo naye bwe nsanga mashini zizino eza live bwe nkugamba nti tugenda kuyimba CD era naawe nojjira ku programu eyo ya CD ne flash yo nojja nayo nga nze njagala oyimbe CD naye n'osangawo ebyuma bino nembisangawo toyimba akiya mungu nkubuulire okukuuma ekitiibwa ky'omulimu gwange ng'abantu bamanyi nti ndi wa live music akiya bano b'osanzeewo nnyimba zo tebazimanyi ate n'ekirala njagala okuwulirako ng'oyimba CD kino ekya live CD nga nziyimba anti kyekiri kyenkugambye nti nga sisanzeewo mashini za live nze ndi wa live nyalo zisangewo oyimbe CD njagala kuuma legacy yange muganda yange ng'omuntu wa live amazima kubanga kati kankubulireko ffe bless band ekola mu shows nyingi nga omulimu bagukuwadde naku olwo naye nga gwe ononyenda ne tiimu yange ya bless band netusookawo ne tuyimba oba oli awo waliwo omuyimbi ali back stage kati waliwo abayimbi betumanyi wano e Uganda nga tasobola kuyimba CD nga asanzeewo mashini zizino oba mwamukoledde ebyasozi oba temwamukoledde ebyasozi Abdumulas tasobola kusangawo mashini zino oba mwamukolera lyaso oba temwamukolera lyaso n'ayimba CD okujjawo nga yeeyagalidde Kazibwe Kapo Muzeeyi Mukaabya Kiweewa abayimbi bangi
osigera kati omuntu mugwe nali ndabyeko ye papa Lutalo oluusi bwaba tasanzeewo ttiimu ye nga teriiwo banga basanzeewo tereka kasabu nkubira kituufu ateekayo n'ayimba siddi naye kati mulimu abantu ffe abanyumirwa live muganda wange kubanga ffe ebyaffe obiraba omuntu ng'ali music obagamba nti mukwateke tulina kye bayita jamming mu music ne bakujaminga ne bakwata koodi endongo nekola ki wadde nga tebakubye ebituufu ebyali mu luyimba byennyini bye bakola mu studio naye nga bakubye koodi ntuufu n'ekisumuzo kyekyo no flowing nga n'oyimba music nakola ki so kye nali ngezaako kukola ki okubagamba ne batakyagala ndowooza embeera awo yatandikira wonna so si mu bubi kubanga naffe abayimbi bangi batusanga ku shows nga Bless Band n'omubuuza kiiki nti bakwate Daudi owa koodi zamanyi bwe zitambula nazikugamba awo solofas tuli musical muntu akubuya buuzi bwati ndongo nga yawedde dda so kati ekyo si big deal nnyo kyokuba abakulu bayi tebankubirangako basobola bba okuba n'amateeka agaabwe yinga mu the hairs nti temukubira muntu atali wa kibiina ekyo nakyo teeka toyinza ddi balennyeza obwe bagamba nti baali ku mateeka ndoza kijambu munayige yabawa okutali musango bandabye nga bakubira gwe batabagambye nti mumukubire ogwe yabambye oyinza obutabanenya bakisajja babagobe no Blessed Band olaba amateeka ge tulinawo gatandikira ku mpisa ku deliveringa kirungi kwewa kitiibwa ffeno nga ffena kuba batuweereza ekitiibwa teriri muliimu tteeka nti ojja kusanga omuyimbi gw'otakola naye atali wa Blessed Band oba gw'otakoledde rehearsals ogaane mukubira ekyo kiba kirala okujjako nga tulabye mutufu naye nga tajja kukola kigwanidde kuba lwabamu tubawa omukisa n'atuuka ku stage ku ntandikwa bwe tunoowulira nga ono tali musical n'akamu nemuzikiza osegeera nga mulaba nti ye kennyini agenda kukola ekitavaamu oluusi namwe balowooze nga abatamanyi kukola so kati embeera eyo nsuubira teyali yamaanyi nnyo nze bwe nsuubira kujjako abasajja bano okugigeza ennyo ekiri awo njala tufundikire weewaawo obadde okay fine wali wetondedde wali naye kati wano njagala okuddemu okwetondaako abakulu bonna obetondere mu sekita ez'enjawulo osooke n'aba David Lutalo tiimu David Lutalo kijambo abo bateeke wali okwata abawuliza ba Centenary obwetondere ne management ya Centenary ne baani abalala n'abaali ku stage management ba MC ekituufu kiri nti nzinga omutaka Semudemu siri muntu ali violent mbeera yali ya busungu ate nga siina gwe navuma wabula Jacinti nayogeza busungu olw'obulumi bwe nalina ku mutima abamanyidde mu mbeera zange omutaka Semudemu kusookera ddala bakyali bange bwe nali ngezaako okuguulira aba the hairs banaye bwe nayogera obubi nsaba mu nsonyi olw'ensonga nti tugenda kwesanga enkya mu ndongo management ya the hairs ddala omukulu eyakwatagana nange Mesa Kijambo n'omukulu Lutalo gye kyandikira waggulu Semudemu si bwatyo baaba then nenzira side ya Centenary abawuliriza abaaliyo kuba abamu baali bamumanyi abalala tebamumanyi mutaka Semudemu si bwatyo bwabeera we mulaba we are going wrong abakubirako essimu nga bagamba mukama wange wasusiza obusungu mwali muwabula mwebale nnyo mwebali ddala abakulu abaali ku stage neyanza nnyo omukisa gwe mwampa so embeera bwebanga erina we yagenga wrong tusaba tusidemu tukwatagane tukolagane mu mbeera yonna kuba buli omu yeetaaga munne so pozi n'akatalekeka kubanga essaawa eno omuntu gwe nyinza okuba nga nsongako asajjudde embeera eno yonna ye mukulu eyabiteeka ku mpewo n'ayogera n'ebitaaliyo abiki mbadde mukwatagana awo muwe emirimu oluusi MC oluusi naye baagala abantu bamulabeko ng'aweereza ku mpewo aweereza tebamulabako bamutegeka ajje bamulabeko twesanze ku siteegi tunatunulako tutya nze nno kyenteesa nga bwe tubadde babwoya nga tuwabulagana mu mbeera emu nga twesindikira emirimu tuti nze nsuubira bwe kyandibadde amawulire gonna ge wanjogerako agatali matuufu ge wanjogerako ebitali bituufu nsaba nga bwe wagambye neetereeze nze kati essaawa eno ndigwetereeza naawe weetereeze
nga si mu bubi. Robbie sinaba kuwulira nnyo kubanga bakukubira bonna bankubira ku ssimu nga bagamba Robbie Kenga kuli bubi, Robbie Kenga kuli bubi, Robbie Kenga kuli bubi. Singa era yali Abanike, sorry nga bagamba Abanike nga kuli bubi. Singa yali Robbie Kenga ndigambye nti era nali mukubidde nesi mukubira nga kwadde ne kasimu neso nga suulira nga konti akirimu oba omuntu yenna owa Sentinel. Kujjako nga babyogerera eyo nga simanyi. So yembere muganda nga Fake Media otusanze mu teasing nga bwe tusanze naye embere ntwadde tulina okujyogerako nga bonsabye tutangaza abantu bategeere ataliyo kyekituufu ekyaliwo bye baawulira ku mpewo lwaki baabiwulira kugamba tukiryalinga eya so bawulire ne ku sayidi yo webale nnyo baawulira sayidi ya mukulu oli saawa eyo yalina omuzindaalo kubanga nze oluyimba olwo lwakankole naluyimbye okwekkakkanya nti sijja kuwuliriza bigambo kankole nve ku bigambo byabaki kubanga abantu omuntu abayimbi abalabo bawulira obusungu obwo abutwala n'agenda mu luyimba n'avuma ng'alumba na direct n'erinnya ly'omuntu yennyini n'akola ki n'alyogera naye mu luyimba lwo summation nze kulimba lwa muntu n'omu abantu badde bagamba naluyimbidde Robbie Kenga saaluyimbidde ye sinaluyimbidde kale abantu abayinza okweyisa mu ngeri eyo okuwagala okwonoona omulimu gw'omuntu oba okuwonoona erinnya ly'omuntu so naluyimbye nga nduyimbira abantu era ojja kuwulira message y'oluyimba olwo ngamba abantu tukole nga tetuwuliza bigambo by'abantu oba aboogerera emirimu gyaffe tubawa budde beera straight ku kyokola mukama omwesige weeyise bungi eyimba ntu buli kimu kijja kutambula obaka bwokajja akasalekeka amazima so amazima emirimu gyo tugisabira ddala tusuubiza empeereza ennungi olw'ensonga nti Fake Media ono ekumikutu gye mulaba nnyo nga nteekayo nga nnyimba mu bbala ez'enjawulo ku bivvulu tukola mu bivvulu eby'abayimbi era wiiki ejja nga 24 tugenda kyoterawo mu festival y'abannakyotera tulinayo abayimbi bangi nnyo Palaso Shiba waliyo Rema bangi omukulu si Masiko this time waliyo omukulu Mr. Moze n'abalala abamuyambako Yan Events so Ryan Events yategese tulinawo n'ekivulu ekirala ennaku z'omwezi nga 25 tugenda awo Kasaka omukulu Samathias Walukagaali ne Bettina Namukasa ne omuyaye ganja era ekivulu bakituumye Lubaale aluma eriiso muve ku sadaka ekigambo ekyo juje kinsesa naye nyina kyogerako pozi ne mu nnaku eza bulijjo Bless Band kati olwaliro nsanze tuli mu kuteekateeka naye tugenda ku Via Lounge aye nga tulinawo ne show yakyali wafa bamuyita Panchanova ku sazaawo so Bless Band wonna egenda kubeerawo ng'ekola era ttiimu emu yasoose n'ekola ettiizi osanze mu ttiimu endala eno egenda ku Via Lounge endala egenda wali eri olwakuna olwokutaano ne tubeera ekyotera ku Lakizale Corner ekyotera omanyi wali era okuyingira olunaku bakuwabulira abantu bagula kyakunywa ne banywa ne tusakata endongo so olw'omukaaga tuva kyotera nga tugenda mu Club Queens wa Mr. Jose Club Queens gye tukola olw'omukaaga olw'Essande tukomayo waka ku Garden Courts Hotel so ye program ya found tufunire emikolo kwanjula mbaga graduation mikolo gonna nga gwa ssanyu wala ne mu nnyimbe batuyita kwabye ennyimbe agambwa twagala mubeesebesa abantu tukuba endongo tetunafunayo gwa nnaku nti bagwa kuziika naye gwe bali tuyita tujja kuziyimba ez'ennaku okisegeera so yeyo Bless Band bane tubagala nnyo nsigala yenze Bless Papa Mutaka Semde enamba y'essimu tetuli kumpewo nja jogera ositera jogera nnyo nga tuli mbivulu waliwo abakulu abankubirako ne bambulakamairi ngaawo katono nzigwemu eri 075 234 292 waliwo eri side eri ya MTN eri 076 7 3 077 7 oba nziruse nnyo 077 9 7 oba oyogera ne Blessed Band Management tubagala nnyo mwebale kutuwa ku mirimu mwebale kutwagala abatunoonyako yonna gye tukolera bane tusiima nnyo thank you so much tuyanza nnyo tuyanzege nawe kankuwe ya Jib Fashions mu Nnyendo wali ogenda akwambaze okuva ku mutwe paka wansi noti 7 noti 213 89 63 noti 7 noti 213 89 mukubireko oba muwereze message ku WhatsApp ajja kubeera nga akuddamu muwanyisiganye akola delivery wonna w'oba oli ekintu kiba kisobola okutuukako asangibwawo mu Nnyendo ku lugenda ku welcome ng'oyambuka opposite stage y'erukaya oba osobola okumufuna kale atakumira mpeera abankumire kansubire semudde mu byonna bitangazizza
buli omu kyadde tayagala kuma eyaliyo n'ataaliyo embeera yonna agitangazza gwe mulimu gwaffe gwe tukola wa kibeere kituufu ekikyamu kibeere kikyamu mwere bulungi mweraba